Nze Salongo Kakembo Mbwatekamwa Obubaka Omulonde w'ekibuga kino eky'Entebbe Okadia National Unity Platform. Njagala okwebaza abasakata vibes olw'omukisa guno gwe batuwa ne mujja ne muntu w'omukisa ate ntubuuza ku balonzi baffe ne tubeebaza ebirungi bye batukoledde. Akalu kano kabadde kazibu nnyo naddala erinze Kakembo w'Entebbe era nebaza abantu b'Entebbe n'omutima gwange gwonna. Abantu b'Entebbe bambeereddewo mu mbeera esinga ey'obwavu. Nze musajja wandisi ayawangudde akalu mu Ntebbe nandoza mu Uganda yonna nga sina posters kya record. Basajja abasirikale bajja posta zange mu Ntebbe neza kyagulanyizo bazigulako lutalo nga tebaagala kuzirabako mu Ntebbe. Nga n'okusanga omwana akutte posta ya Kakembo oba eyakyagulanyi musango ogumusibya. Baana bangi bali Makindye, abalala batwala Kireka, abali mu polisi mu buduukulu obw'enjawulo ng'ekibasibya si kirala. Tukwata kifaananyi oba posta eya Kakembo oba eyakyagulanyi. Bwe nalaba ebyo ne tuva ku bifaananyi teddamu bitimba. Ngera bw'ova kubayita paka ku airport tola ku kifaananyi kya Kakembo tola ku kifaananyi kya Kyagulanyi naye abantu b'Entebbe bamanyi kye baagala. Njagala n'okubeebaza abantu b'Entebbe bambeereddewo okuva ddala 2016 nagenda mu kalulu kaffe ne bakabba. Olwo bakabba tugenda mu kooti tulwane. Kooti n'etuvuluga. Kooti emala okutuvuluga ne baŋŋamba nsasule ssente empitirivu. Bwe nagaana osasula ne bansiba eruzira. Abantu b'Entebbe ne basonda ssente zaabwe nga basondera omubaka waabwe bamugye mu kkomera. Basonda $8.5 ne baziwa Rose tumusiime. Nenva eruzira ne tukola endagaano okusasula $2.5 buli mwezi. Abantu b'Entebbe zabadde basonda. Kale ogwo omukwano gwe bandaze bampoze ebbanja nina okubaweereza n'omutima gumu. Njagala okwebaza abantu b'Ekigungu, abantu b'e Bugonga, abantu b'e Nakiwogo, abantu b'e Katabi, ab'e Manyago, mwenna ab'Entebbe, ab'Akitoolo, naddala ab'Alugonjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okulonda ate ne mukuuma akalulu kaffe. Akalulu kaffe ne tukalaawo ne tukakuuma bulungi. Naffe twakakuumye Ewa Kiso kubanga nabasuubiza ngenda kukuuma akalulu kammwe. Tebyabadde byangu Ewa Kiso tulangirira. Obukodyo bwonna baabukoze okutubbira Ewa Kiso. Nga baagala okubuuza ddala foomuzi zaffe. Ne batugatta ne baagala otulanga nga obono tebuwera. Nze bali baddewo baagala okunnanga nga nina obulu 5000. Ne mbagamba sinafunye obulu osukka mu mutwalo. Lwaki ompadde obulu 5000 ate onnangirire? Tugamba totulangirira. Owabakyala Naluyima babadde bamulanga nga n'emitwalo 6. Omukazi yafunye emitwalo 3 egy'obulumu wa Kiso district. Abagala mulangira ku mitwalo 6. So obukodyo obw'okubba akalulu Ewa Kiso bwabadde bungi. Naye nga twadde tukimanyi kubanga twamanya nti omusajja ono yali kurutinga abantu be. Bonna bano mu electoral commission be baliyo. Ngere bajjidde ku mission ku make sure nti bawangula. Naffe twabadde very organized, twabadde very smart. So njagala okwebaza ttiimu y'abasajja baffe n'abakyala abalwanyi okubeera organized, okuba very smart. Ora kye batusaba kye tuwaayo nga ddala foomu zonna ziri clear, ziri full signed, nga buli kimu kye batusaba tukirina. Ne bapalapalanya obukodyo ne batudileyingisa. Ewa Kiso njagala okwebaza Matya Lwanga Bwanika chairman waffe kubanga yatubeereddewo ne tusiba naye enjala ne tusula naye mu mpewo ne tukeesa ne tusula nga bazannya obuzannyo obutategeerekeka n'obooli abo abantu abamu bakoowe baveewo basobole okutubba naye twalemeddeko paka bwe twawangudde. Abantu b'Entebbe basuubiza ebintu bingi ebyokukola era bintu bingi ebitakoleddwa. Teri kibadde kinnuma nga eddoboozi. Entebbe tebadde na ddoboozi ligisaana. Ekibuga kya Entebbe ye capital city yasooka mu Uganda. Ekibuga kya Entebbe kye kibuga ekirimu State House. Ekibuga kya Entebbe kye kibuga ekirimu Entebbe International Airport. Ekibuga kya Entebbe kye kirimu abazungu basookera ne UN MONUSCO esula wano waffe Entebbe. Ekibuga kya Entebbe kye kyasooka okubaamu abasajja abayivu era nga buli muyivu avawa Entebbe. Entebbe deserves better. Bali presentation Entebbe yeetaaga eddoboozi eriwulirwa mu Uganda yonna nti omusajja waayogera yaani oyo nti w'Entebbe. Tubadde tetulina ebbanga lyonna. Tubadde n'ababaka ba diplomati nga bo babirabanga babiraba tebaagala kukaayana so nga ate Entebbe yeetaaga omusajja ajogerera. Naffe batuwulire nga bawula Zinakaseke batamaguzi gye bali. Batuwulire nga bawula nti bakanti nti Baseggona n'abalala nga naffe Entebbe tulinayo omwana waffe ayimirira n'atwogerera. Ebyo nga maze okuba eddoboozi nze ndi mukiise representative. Ebisinga obungi byonna byengenda okubanga ntambulirako ngenda bijja mu bantu ba Entebbe, ba stakeholder, ba opinion leader, ba elders, ba religious leaders bengenda okwekwata okubajjamu ebyo bye baagala tutambulireko. Naye nga nze omuntu nange ndeeteeseteese okukwata ku bavubuka mu ngeri emu oba endala abalina ebitone
ebya sports ebya MDD n'ebirala kubanga ntambula wamu nabo abaana bafa bo mu ghetto Lugonjo batubeereddewo abaana kulaba nti tuwangula ate nga gye basinga obungi abavubuka batalina mirimu era abavubuka abalina ebitone ebyenjawulo abeetaaga okukwatirako abo bonna njala kuteekawo enteekateeka okulaba butya bwe natandika okuyingira mu bavubuka abo mbajje mu ghetto nga mbateekamu bu bizinesi obujja mu mbeera zaabwe bwe kuba kuyimba tuyambe tu omuvubuka alina talanta mulikodingirako ennyimba ze okumutunda tumufune bapromota bamutundetundeko olyawo ne banneko banaawalampira nebo ne basituka mu mizannyo era byebizibu byebimu tujja kubanga tutambula wamu n'abazannyi b'emizannyo ab'enjawulo okuba nti tubakulaakulanya mu bintu bingi abakyala ebiina by'abakyala ebyokwekulakulanya abalema bona lina batandikako dda abalema era ofisi yaffe eri Katabyawe wa Kakembo abalema tuyamba bannaffe okulakulanya ebitone byabwe n'okubazimbamu skills ez'okubeezaawo sikubawa ssente twagala bawa malobo bayiga okwerobera bagende mu nnyanja bekwatira ebyennyanja kubanga bwemuwa ekyennyanja akya nekigwawo nekya n'asaba so twagala nti bannaffe bano abaliko obulemu tuyambye tutya abaliko obulemu okuba nti bali self sustaining tebasabiriza seba masiikini basobola okwekolera obulimu obwenjawulo bulimu watudde naye batalina amagulu ng'asobola okutula nga bwentudde wano ng'emikono gikola asobola okuluka ekkanzu asobola okutunga esweta asobola okutunga engatto naaba ng'asobola nako okunyukana emitwalo gy'ebiri esatu ena ne yeebeezaawo nga tumaze kusabiriza busabiriza so twagala akola nti nabannaffe baliko obulemu tubakwatako enkulaakulana y'ekibuga ky'Entebbe mugimanyi bulungi bagala Entebbe ogitwala mu mbeera nti abalambuzi bonna amaaso gali Entebbe nti abayita mu Entebbe bonna abava ku airport waakiri balwako mu Entebbe gye bakoma okulwa mu Entebbe bwe bugagga bwaffe bababula mu Entebbe wa bodaboda akola owebbaala akola bannyinaffe baneko jange bakola buli omu aba akola state buli twalesi lwava mu kibuga ky'Entebbe tukoze tyokulaba nti tutapinga batwalesi bano balwe nnyo mu Entebbe twetaaga free wireless internet mulembe gwa .com e-learning ne e-commerce kati ebiri ku mulembe omuntu ekyanoonya information kunoonya butwalesi gaida andagirira ezzu gyeri bwenzija mu kibuga ky'Entebbe nga waliwo free wireless internet nenjikonetako nenkwata njibuzabuuza zu gogo nga ndagira zu weeri nga ntambula bulungi nga yenda mu zu airport buli kimu mba nsobola okukira ku ssimu yange so nsonga kibaga Entebbe kiba nga kibuga kya mulembe ekyebyafaayo nga tusaine ku level kati Entebbe city ebirungo ingredients eza city nga bolaba London n'ebibuga ebirala tuzeetaaga mu kibuga ky'Entebbe teri kigenda kunyweza abantu bano ndaba kafiri wireless internet kali awo katonotono naye olweggulo osanga abavubuka bambi bakuŋŋaanidde awo nabuuza lwaki bakuŋŋaanira ano nti waliwo kafiri wireless internet ningamba tegeeza free wireless internet kyensonga kati nakala kali awo wansi nga ku riders era wasanga bakoze eki bakuŋŋaaniddewo wasanga ne muzi woteri nga baswama ate bazikyusa jjukira bo password enkya n'eggulu babagobe kitegeeza nti ekigambo wa internet kyekiri ku mulembe kyekiriwo omuntu kwajja information oluyimba kwalutundira buli kimu ayagala okusaba omulimu agujja ku ssimu Entebbe bw'otagiteeka ku free wireless internet ojja kuba ogikutteko wonna n'omusajja tourist ajja kwagala okulwa mu Entebbe kubanga mulimu fiya obulwadde buli kimu akifuna kyeba kimutwala ewalala so tujja kutunuulira nnyo ebintu ebyo eddwaliro lyaffe lino bwe nditunuulira kusinza ku standard y'ekibuga ky'Entebbe era ndi mweraliikirivu tubeerawo ku lwa Katonda nsabira pulezidenti waffe wali mu state house aleme kufuna badipolomati bafuna buzibu sanga ataataaka emukuba oba kuloti n'emukwata tolina omuddusa mu grade B wano ku managing search emergencies kubanga eddwaliro lyaffe teribirina wadde bagita referral hospital naye teri ku mulembe ogusobola okumanaginga singa ennyonyi egwako airport nga twagala okutaasa abantu baffe dwalo grade B mu position okumanaginga search emergencies tekisoboka katena kubaddusa dakika 5 batwale Kampala mu jamu n'enkuba ezifaana zitya babatuuke Kampala nga bafudde so nga Entebbe eri self contained senga tuteekawo ebintu ebyo wano omanyi eddwaliro lyaffe tulikulakulanye teriyamba mu Entebbe yekka naye n'abajja mu state house bali baliri ku mulembe lisobola okumanaginga ne ba VIP abafunye obuzibu nga VIP endwadde ezibakuba tezigwa bubi polesa stroke kuroti naye osobola omuddusa mu grade B mu managinga tekisoboka Entebbe grade B esaana okuteeka ku mutindo senga omuntu afuna obuzibu ku airport senga ennyonyi egwa ekigungu tusobola okuddusa abalwadde baffe abafunye obuzibu ne bayita mu grade B ntubamanaginga ebyo ebibuzo tulina okwebuuza nga bannantebbe Entebbe bagala gigazi Entebbe etoniye bagifuna Entebbe city bagitutte ebusi bagitutte ebuwaya bagitutte Kasanje eyo nagenda kuba Entebbe city omuntu asobola okuzimba amaka ge ebuwaya enkya najja nakola ku airport nakola mu kyo nakola ku baida nakola business ye ekiro naddayo twetaaga bulije nakiwogo kubanga ekiri ekiriwo tekitumala kitwala emmotoka 8 opakinga ku kidyeri kiri n'oyimbera ali essaawa 8 essaawa zoyonoonere nakiwogo n'ebuwaya olw'ekidyeri teri muntu asobola kulaakulanya buwaya asobola zigumiikiriza omuntu asobola okugenda ebuwaya naga njagala ngenda ebuwaya mu dakiika 10 ate nkyankomewo so twetaaga oluguudo olusalaawo bwe tuba nakulaakulanya Entebbe city oba ogudyeri ogunene nga zobenda Mwanza
gakitako emotoka 40 nekisala ngate bibiri kiveno kino kidde nga kiri bukakata awo tujja kwa tutambula ngomuntu asobola okusula ebwaya ngate bukala 24 hours ndino omuntu alina business mukyolagala wedduuka lye ku ssaawa 5 nabanga alina amakage bwaya naddayo neyebaka Entebbe nefuna breathing space neyongera okufuna population eyeyagalira muno mu kibuga ky'Entebbe. So Entebbe twagala okukola ebintu bingi ebina bina tujja kubanga tubirobinga mu ministries ezenjawulo minister ya works obugisa b'enguudo ez'omulembe n'ebirala minister of health alisa mu budget considering Entebbe grade B hospital in a special way kubanga Entebbe eri special tojja gigerageranya na bibuga birala ebya Uganda. So n'ebirala bingi twagala okuweereza ne olwakadde manifesto yaffe nga NUP nene tukyatetenkanya ne bateze mbuyinza naye mu bulungo wange nga nkola nteesa tulina okulaba nti tuteesezza tutya tukoza amateeka abana Uganda agana abasanyusa democracy rule of law and constitutionalism tugibalancing kubanga etteeka liri cross cutting wa NRM wa DPF DC tukosa kyenkanyi. So tuba tulese amateeka amalungi eri bana Uganda emisolo fetuli Entebbe kibuga ky'abasuubuzi naye emisolo egiri muno tosobola kulakulanya business omusuubuzi omwe emisolo gyotamanyi na muwendo aba yakasasula ogwa government tax ogwa license n'asasula ogwa National Bureau of Standards ogwa mizaani buli mwezi n'avaawo n'asasula ogwa revenue bagumuleetera ogwa income bagumukuba ebbaluwa bamwaseesinga basuubuzi affe bameka amanyi okuteekayo returns zaabwe mu revenue batono kati bajja batandika obateeka mu lulimi oluli science bwata osobola kutulaga bitabo byo watosobola kufayiringa bitabo byo books of accounts zo revenue kwasesinga nga bweyagala tuweze bwezi obwo bubbi bwennyini emisana abantu baffe tubatunulire obwavu n'obutabo n'amagezi ge balina okumanejinga business tewali alina busobozi nga n'obusobozi oyo bwogerako okufuna omuntu akuteekerayo returns zo agala emitwalo 10 olina akaduuka olunyamu kasukulu fiziko ne bakuteeka ku mugugu ne batasobodde kuteekamu returns zo wadde niru returns it goes with the cost wandikati niru tani yabwerere it goes with the cost banga ofuna consultant yakuyambeko okuteka kya munange tekayo okuzirisivinga egisasole mu bank etano nanga akukolera okakanange emitwalo 10 neji ojononedde ku musajja akuyambako okuteekamu niru returns obwo bubbi obwedde emirimu betwagala okulwanyisa emisolo egya property tax olina gyateka ennyumba ku property tax eri condemned ennyumba akugambye eri irigo kubanga ennyumba eririgo ennyumba etaliko ki plan approved by council n'okusanga gyaleko ekipande mwesasula emisolo n'obuuza kati ennyumba eno gyojjako omusolo eri approved tinedda bona gyenkyango oyagala kugimenyawo will I be compensated no then why are you charging me property tax on a house that is almost condemned olaba obunyazi n'obubbi Entebbe etaaga eddoboozi tugende twogere ebintu ebyo mu maaso g'abantu bamanye nti we are here to defend the peoples those who are voiceless fe tubafuukire eddoboozi lyabwe nga tubalwanirako emisolo ku mobile money ot tax really ensi ez'ebulaaya zegerabegezi n'abantu okubeera ku free internet from Uganda tuba restrictinga kubanga omusolo guli restrictinga atasobodde gusasula tajja gikozesa so nga ate kakati emirimu abavuka ku baginoonyeza egy'omu Uganda n'egyebweru we are living in a global village nsobola okusaba omulimu e London nga ndiwa ne Uganda singa mba ne free wireless internet mwabagamba emirimu abavuka gyabula abavuka mbawe free wireless internet basobola okunoonya emirimu ku masimu gaabwe ago gemulowooza nti batambulizaako lugambo aga amasimu tegatambuza lugambo oli abeera ku ssimu ye n'akola buli kimu kyonna ng'akikolera no ku ssimu ayagala okugenda mu library ayagala okusoma ekitabo ekyawa n'ekyawa akijja ku ssimu zisikagenda mu library mbanga na free wireless internet naye tosobola banga osasula oti osasula mbs ongamye tojja kudownloadinga ekitabo okisomere ku ssimu so mbanga na free wireless internet information yonna ngifunya ku ki so nagenda mu library kukola yoki funafunyira nyeri akitabo nga nkingiza ali gogo nga mpeereza ekitabo ekyo nkisomera ku ssimu yange nga nirabaka mu nnyumba yange singa bawo free wireless internet kiregeza information tujja kwongera okugifuna nga bannantebe byebintu tutagala okuteeka ku mmeeza ne ministries ez'enjawulo ezivunaanyizibwa Entebbe zetuyite ng'ekifo ekyenjawulo ate ekyekitiibwa abantu tukuume Entebbe ku ntikko nga bwe yali we want to restore the glory of Entebbe Municipality nga bwe yali edda ng'ogamba omuntu nti ova Entebbe Masaka n'omugamba ayagala kujja tanaabye tugenda Entebbe kibuga ky'Entebbe ne bakibamu n'ennyimba naye kati bw'otunuulira Entebbe oswala n'oswala musajja ava ekyannamukaaka eyo n'ajja Entebbe bw'atuuka ebusambagana abo enguudo z'ebusambagana akanzira ekyannamukaaka kubanga n'enguudo affe bwe zifaanana bw'agenda mu Lugonje eyo n'agendera Kiwoga eyo omugamba gwavudde Masaka abadowooza nti ozze Entebbe oli ku kafu oba okitegeera so ekitiibwa n'omutindo gw'ekibuga ky'Entebbe kisigaze erinnya lyakyo nti omusajja ne bavudde Kalangala avuddewo bw'ajja mu Entebbe alabawo ekyenjawulo si nnyanja yokka alaba amakubo baganjawulo alaba embeera y'abantu baffe bayanjawulo ekyo ekitiibwa kye tuzze okulwanira tugateeka ettofaali Mukama wanaatusobozesa bwe tunaakoma n'abalala balitandikira